eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Butereevu omulungi aliko Impact FM radio lwasa mayinja nkwaniriza osibye tasebo osibye tenyabona tuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Program eno etwogera ku nsonga eziriwo okuba nti munezigera maaso okuba nti ebyaddala tuzitunuulira ne tunate ovuna obuddo oba ebitutu bye tuba tutunuulidde tugaba ebintu ebiri oba nedda. Tuyita Kaluma Nywera kwegenda ebuziba obw'ensonga ezitali zimu tuzinoonya wajje zaatandikira sakita sokuba ng'ozitegera bulungi ng'ozifuna nga bwe zaatandika n'omanya nti nno kino kyandika bwe kiti nze wakiti bwe kiti ne bwe kiti olunaku olwaleero. Akati nno munzikirize nzokembe ku mawulire agabadde ogatambula olunaku olwaleero naye wategeera okwetoola ensi yonna bwe munanga atuwuliriza. Tujja kuddukako that is tutandikireko mu ggwanga erima eddwanga erya Kenya ku mulirwano wano. President Ruto jukira nti abadde munange ali adde ku bunkenke ng'afuga eggwanga lino nakati bukyali ku bunkenke nesoma nti abavubuka balaga obutali bumativu bwabwe ne beekalakaasa wansi wa hashtag eyaabwe oba ekibiina kyekimeddwa nga Generation Z abaga nti bakooye okuba nti ebintu bigigenda ku sayidi emu, bakooye okuba nti emisolo giri waggulu, bakooye okuba nti ebyamaguzi biri waggulu nnyo. So Ruto ate nga already yajjawo nekibayita yateeka emisolo egyo mbwagala kuba nti abbulula eggwanga kyavamu abantu okuba nti beekalakaasa okukakana tuti nga tugaa nti abantu abaafa mu ggwanga lino bukyanga butabanko butandikawo mu makati g'omwezi gw'omukaaga baweze 60 beddu. Akati jukira yavaayo ezimu ku elections yakola kwe kugoba cabinet yennyini n'agiyiwa y'abaminisita nagano bamutomeza n'agiyiwa era mu kugiyiwa ng'avuddeyo ekisooka edda yasooka n'agaana n'etteeka liri ebbiru gye bayisa ey'okwongeza emisolo ne bagikusazaamu then n'ayiwa kye bayita olukiiko lwonna owa cabinet ministers. Kakati mugala wange mu kugiyiwa nakuddamu okuba nti ate alonda abantu ab'enjawulo era bwe yalonda abamu nga balina okuba nti akola nabo yalina okukolagana n'abo abamu abali ku sayidi evuganya gavumenti abala nabeera nga munange babe balina okuba nti bakola nabo. Akati wetwogerera yalonda ministers 19 era parliament ne baaprovinga bulungi nnyo newankubadde nga abatuuzewo bali bagenda maaso okuba bakyagoba bali beekalakaasa baagala bwagazi munange kuba nti president yabeere nga aviirawo ddala yabeere nga agenda. Akati nga bw'okimanyi nga bwegambye already era tiyakoma ku ekyo nanominating oba nalondayo ne ba secretaries abawandiisi bana bituga ab'ekyama b'enkalakalira 20 balambirira nga mulimu that is ne ali ku side evuganya gavumenti opposition leader amanyiddwa nga John Mbadi nabeera nga amulonze ngage okuba munange nga yakulira ekittavu treasury eggwanika era eggwanga erya Kenya egokuba nti alikulira. So ono yasikira that is Njuguna Ndugu yali munange nga ali mulimu ogwo okumala emyaka 10 emyaka gyali 2 gyokka mubira bwetyo oluvannyuma lwokuba nti ate munange abamu kwabo manyaga yateekayo agamba bali bagaganya ogagaana manyaga yateekayo kosobola ogwe baganya omu yekka. Ruto nga ye yalonze opposition leaders bannanga ba ministers kuliko Wycliffe Oparanya kuliko ne Hari Hassan Joho bano munaffe bamu kwabo era tiyako bikwekyo naddamu na abamu ku ba secretaries bayizimu kuba munanga awa 10 bali mu cabinet era enkadde yagenda nosinye kyakola n'okuba nti mbaza mu kuba banjirawo kibayita omubiri. Kati nagamba nti nno nga bakoze gavumenti eno ey'ekintabuli wetwogerera munange naga nti bonna nga bali wamu bannabyabufuzi ebyenjawulo asubira ntiimu eno tiimu njagazi era eyagala eggwanga eri patriotic teyagaliza bateyagala eggwanga. So naga nti eggwanga lyabwe kirizo bagala mero kwa ndibalitwala mu maaso okuba nti balina kibayita normal competition. Naga nti kino kyakoze competition yakimanyi nti eri health ateri good naye kati bagala eggwanga bengeri basoosa nga tona kuba basoosa ebintu by'omuntu yenene omulala. Kati twogera munaffe atuliza bano beyalonze cabinet gyalonze yakubye ebirayiro yakwata nko omune ekola emirimu gyayo mu butongole era kirizo bagaana kwa bannakenya balinze ekintu kimu kyokka expectations ebikiba bibasuubira mweno cabinet empya okuba nti munange yalondeddwa. So kati yeneyo enyinyini okuba nti ekola ki evaayo okola ekisooka kiga nti no of course Mbadi egubalonze okuba nti agokuba nti akuli eggwanika emyaka 53 egy'obukulu eya gavumenti nno ekyalina okuba nga asookerako kwe kuba nga akendeeza ebbanja eribanjibwa Kenya
okwana bonna abawera bakendeeza n'okukendeeza n'okwewola munda mu ggwanga wamu n'ebweru w'eggwanga enaga kyalina okuba nti akola ayagala londi zonna eziwerebwa eggwanga lino eziwerebwa eggwanga erya Kenya zibe nga tezisusa bitundu 5 ku 100 nga interest. Yanisha n'agamba nti ne agency endala zonna zina okuba nga list munange londi zebawola tezisuka bitundu 7.5 ku 100. So ye bwatyo wagamba bwatyo bwatambudde katulinde byagedde binakolebwa oba binagenda mu nkola oba nedda. So Kenya wetwogerera bagana yo China nayo ebbanja lyayo bbanja ddene nnyo kyova nti Ruto yavaayo naga nti yongeza ku musoro sasa rakavalinga ebbanja eryo eribanjibwa Kenya. So tubalinde bannaffe naye tusabe nnyo okuba ndi munange tubadda mwate kufuna butamanguko obunafiiramu n'abantu ab'enjawulo abaagala enkyukakyuka mu mbeera bwetyo. Tuvudde mu ggwanga erimanaffe muna Kenya nkututteko nate mu ggwanga erimaddwanga erya Russia ne Ukraine. Ukraine bali mu lutalo bali mukwani balwanagana. Ukraine gibuvuddeko kakaawo bagiwadde ennyonyi ennwanyi nenkwadde enkadde nnyo naye bazigiwadde F-16 ekika ekyo okuva mawanga agali wansi w'omukago gwa NATO agamu. Kakati munnaffe atuliriza bukyanga bagiwe bali tetuwulyangako nate mawulire gavaayo nti oba yalumbi yakoze eki nedda. Naye amawulire agava mu ggwanga ya Russia wakitundu bakiyita ekya Kursk kiri ku booda eya Ukraine n'eggwanga erya Russia. Kati olunaku olw'eggulu ekawungeezi muganda wange bagenzi maaso ne bayisa akaseera akakatyabaga state of emergency ne kalangibwa bonna mu region eyo eri mu Russia ku lunaku olw'eggulu. Era akolanga regional governor amaddwanga Alexei Siminov nagani bakikoze kino olw'ensonga nti nno tebaagala munne kuba nti bejjusa nga bakimanyi nti nno amulabe n'amajeege bakitegende bali mu kitundu. Officials aba Russia era bagenda okuga nti nno waliwo abantu 5 abaafudde n'abalala 3 bagende ku bisago ng'omukaaga ku bo baana bukyangu obutabankobuno butandika mu kitundu kyabwe ekyo ku booda ali ku Kursk booda ya Russia n'eggwanga erimaddwanga erya Ukraine. Ukraine tena bakwanga evaayo komenya ku kino kyonna kyabaddewo naye ku lunaku olw'okumakya ku lunaku lwakubiri ku makya kiga nti n'amagye ga Ukraine baagala bakonga 10 olambirira nga ne tanks zali 11 sako n'emmotoka ennwanyi esuka 20 zayingira mu Russia mu katawuni akakamayiddwanga akasudaza. Moscow bwatyo yagamba Russia bwatyo yagamba nti amagye gano gayingira baagalengerako kandi bagamba nti nno okwanagana kwali kuwatandika era ku byalo ebyenjawulo awo okuyita mu lunaku lw'olwokubiri lwonna tuyinga mu lunaku olwokusatu okwananga weekuli. Era ne bagamba abantu baabwe baleme kuba ndi batambula era ne bagamba nti n'emikolo gyonna egibaddewo bagisazizaamu olw'obunkenke obuli mu kitundu ekyo obuleetedde eggwanga lino erimaddwanga erya Ukraine. Akati wetwogerera bayisize kibayita airlights bagenda nti obanga mubadde mubuusa ebinyonyi mu bwengula temubiwebuusa naga abantu mwekitegereze nnyo obwengula obwo wali mu Kursk. Era footage gwe batadde ku online yadde alaga ngalaga jets flying jets zino fighter jets ennyonyi nnwanyi ezo nga zimukwani zibuuka nga zibuukira wansi mu kitundu ekyo yabagala okubanga abatebadde mu lalaga omukka nga guva wansi ekitegeeza nno either zaali zibabuze kuba ebizuka oba nga zaade zimu zigudde. Akati bwe twogerera abantu bayitirivu nnyo amaze okuba nti bagibwayo wali ku booda ebitundu bya booda byonna ebooda ya Ukraine n'eggwanga erya Russia. Era abadoctors bagambye nti nno tebaliko baagala balabe mubigo byabwe binaaba bitya oba kinaaba bitya ku side eyo. Ku makya olunaku lwaleero ku makya MP owa Ukraine amayiddwanga Olesi Olachenko avuddeyo naga nti amagye ga Ukraine ebyaddala gamaze okuba ndi gali mu kitundu bulungi nnyo gamaze okuba ndi gatwala ne gas hub bakolera gas mu kitundu kimayiddwanga ekya Sudiza naga nti nno wano gas hub eno gye boogerako yamakulu nnyo kubanga yebaddeko esooka kubanga batambuza nakyo gas okuva mu Russia ogenda mu mawanga ga Bulaaya gonna amalala nga ayita mu Ukraine. Sinagamba nti nabadde ye yakyagenda mu maaso nga business yagenda mu maaso nenkwadde nga olutalo lubadde lukyatambula nayo bwe lutyo. Sinagamba nti nno eno ye point of entry yokka eya Russian gas ng'agenda mu butale buli obwensi eza Bulaaya. Kati boogerera Ukraine nti eyina kati emaze okuba nti ewamba akatundu ako kennyini. Kakati nno era bannaffe abamanyiddwa nga Abarussia bo mu kwogera reaction yaabwe baga ekisookera ddala okusinza ku minisita munanza ku byokwerinda
agamba nti nno ono jjukira Sikira Sergei Shoigu mwezi gwali gwa kutaano ono bamuyita Andrei Berusov yagambye nti nno amagye gaabwe aga Russia gajja kurespondinga anytime from now era nayongerako nagamba bantu balina kuba nti beeraliikirira era balina kye bayita precaution measures okusinza ku Putin yadayogerako olunaku olw'eggulo nga sinkanye that is abavunanyizibwa ku byokwerinda mu ggwanga enemeddwanga erya Russia yagambye nti Ukraine eno bakitegedde ekyalo nshinze yalanse okusoomooza eggwanga erya Russia ng'ekuba ebizuka nagalaale wabula ekyomukitala ate bikuba ku bizimbe by'abantu n'emmaka g'abantu abatalwana batali basirikale kakati nawe tuli bagenda nti advance team bamaze okuba bazisindika baziteeseresa obudde bonna era bagamba nti no singa baddamu okuba badisitoyinga ebintu byonna byonna bajja kuddamu ate babeere nga bakola kyebaita okuba balumba emmundu ddemu okuba nti eseka ekiri mu ggwanga lya Russia. Tugenzeeko mu ggwanga erimeddwanga erya Israeli. Muganda wange atuwuliriza naga nti no obudde bonna obunkenke bukyagenda maaso okuba nti bukyalwa bukyakola ki bukyakula kale kiri mu Israeli abasajja basaba okulu kibayita waliwo eddwaliro lye basaba okuludde naga niyo muganda nti no bazimbye banka abakulembeze ba Israeli bagoko ne basinziira nga bakola order zaabwe nga batya nti obusajja obwa Iran sako obusajja obwa Hezbollah obana wa Hamas abayogirwa Iran obudde bonna bagenda kwa kibayita revenge oluvannyuma lw'okutta munnanga abantu baabwe abakulembeze nga hani okuba nti baamutta kakati bagamba mu kibuga mu mamuka ga Israeli wali kibuga bakitanga Haifa kati eno basaba ku ddwaliro liri wansi naga nti nno lirimu ebitanda 10 bazo okuba nti babirayininga up ebisenge bya concrete mulungi nnyo tebiyitamu masasi waliwo operating theaters webajjanjabira waliwo webazaalira waliwo ne wali ebyokukozesa mu malwaliro ag'enjawulo byonna bamaze okuba babipanga tebanateeka muntu yenna mulwadde wabula bagamba nti eddwaliro bayita Rambam Medical Center bagamba maaso ne balizimba mu mwaka gwa 2026 olutalo lwaliwo wakati wa Hezbollah n'eggwanga erya Israeli akati badde bagikozesa nga parking ya mmotoka eyakalina kati bagamba nti nno naye mu nnaku 3 zokka balifudde kati ddwaliro eriri wansi bali convertings bagamba nti lijja kuba lino kuba liri standby era badde bakimanyi bali ku bwerinde oluvannyuma lwa October 7 atake zakolebwa ku Israeli badde bakimanyi nti obudde bonna bayinza otulumba badde balirongoosa bagamba nti facility eno eddwaliro eriri wansi eri lina ebitanda bisuka mu 2,000 yabaga nti singa oba olumbye Israeli kiriza obagaana abalwadde bonna bayinza obavacuate ne batwala mu ddwaliro wansi eyo naye okuba nti bali seefu nga babaddusa okuva malyo agaliranyeewo bagamba nti no balina rooms ezisobola okutwala zitreatinga abantu bano bulungi nnyo era nti no bukyanga batta Ismail Haniyeh kiriza obagaana ne komanda ba Hezbollah amaddanga Fawud Shakul wiki ewedde kati omunge balina okuba babutandikako ne bamanya nti no munnange bw'okuba musajja muno olekamu ezinaakuza ensonga lwaki bali awo. Iran yagambye nti nno kkiriza obagaana obudde bonna president wetwogerako wa Iran yagambye jjuke yakalayira omusajja oyo amannya ge bamuyita Masudu Pezeshkian yadde ku lukomo ne president gwange maddwanga eya Bufalansa Emmanuel Macron namugamba nti nno yabadde akola nnyo kwa nti entalo terweyongerayo president n'amugamba Masudu namugamba nti ate weeraliikirira singa ensi za Bulaaya zagota olukomekerezebwe zikirawo okuba nti zitambuza ziguza ebyokulwanyisa eggwanga erya Israeli n'agamba nti no Israeli will respond at the right time to killing of a mass leader. Twebuuza ekibuuzo muganda nga atuliza kaluma nnyo nava wakati w'eggwanga limeddwanga erya Israeli n'aba Palestine. Okyali mu program kaluma nywera. Okay, tukyali fena mafa tuwuliriza okyali mu program kaluma nywera nga bulijjo omulangira Kalimuge gange kyatulina nate kaluma nywera wava munaffe atuwuliriza wakati w'eggwanga erimanyiddwanga erya Israeli n'eggwanga erimanyiddwanga erya Palestine. Kakati no bano ejjukira nti no munange empale negenda ekula bukuzi eyingira munawanga agenjawulo abanywanyi ab'eŋŋanda ako n'ab'emikwano bayankana bokuba nti bamune bakuwalanirako singa ate obadde oyina kibayita ng'okkanya nabo ng'olina gw'otakkanya naye mu mbeera bwe zityo. Akati nno ne bano nno nabo betutunuulira netunyala munaffe obwakabaka buno Abayudaaya
engeri gye bajja mu kifo kino kibalimu okuba nti balimu kuba nti balwanagana na Palestine buli omu ng'agamba nti no va wano si wawo wano wange omu agamba nti wano wange nze wansangawo ate ye omuyudaaya agamba nti wano wange Katonda yandagawo nti twalawo. Akati nno embirabanye ekyagenda mu maaso n'ennaku z'emabega tugende nti Kaluma Nywera waava okuba nti abantu bano bakyalwana olunaku olwaleero okuba nti munnange baagala ebitundu ebyo. Nakulaga obwakabaka omanyiddwa nga obwabannafano Abayudaaya baali babeera mu bwakabaka obwo naye ng'ate era alongside n'abantu be baasanga mu kitundu ekyo betuyita bana Palestine bo bayita Abafirisuuti bali babeera mu kifo ekyo nankole Katonda yabagaana obutetabika n'abantu bano nemne batuka ekisa ne bagamba nga basabe kibayita obukulembeze obwakabaka oba buyita obwensikirano Katonda n'abagaana nebo ne bagamba nti abutuwe twagala kabaka era wabaganda no kale kati nakibateera bategere bamenye nga baloza ku kibayita obulumi ku kibayita obukambwe obwakabaka ekyaddirira batandika okuba nti byonna bye yabagaana abikolera ddala okuba nti basobola okuba nti beegatta n'abantu ab'omu kitundu abo bannamawanga okuba ne bazaala namu so nabeera nga Abayudaaya bali wamu ne betuyita Abafirisuuti wamu mpozi n'abantu abalala bonna abali mu kitundu kimanyiddwa nga ekya Palestine. Akati nno bwenakuzzayo kemabega okulaba kye tuyita ebyafaayo eby'obwakabaka buno obw'Abayudaaya bamaze okufuna obwakabaka bwabwe obwakabaka bwenagana obwasaanawo era mu kusaanawo bakabaka ab'enjawulo bagenda bawamba ebitundu eby'enjawulo ebakulumba ng'oli munafu bakuba n'obeera ng'ofuza kitundu ku bo ng'ekiddiya kibeera ki kuba nti okola ngo baki bayita omusolo ate obeere ng'obakulaakulanya mu mbeera bw'ekyo. Akati nno obwakabaka buno bwo tebwali nabo exceptional bwali nabo butanga okuba nti bugendera wansi waabo abaabuwamba. Twalaba Abaseucidi ku this time ku side endala twalaba Teomi nagati nabo bafuna obwakabaka bwabwe nga babujja baveera ku Alexander the Great yagoba bali Abaperusi n'abagoba abali bamaze okuba bagoba Ababiloni ne bajja n'obwakabaka bwennyini omanyiddwa nga obwa Misiri nabo ne babutwaliramu era kyo manti no Alexander yewa ekitiibwa kimanyiddwa nga the Great oluvannyuma lw'okuba nti bamaze okuba bakonkalinga ebitundu eby'enjawulo omwali bannafano Abaperusi kubanga Abaperusi be bali bayitanga ba Great. Akati Alexander bwafa nakulaga nti no wafa bajenobe abali bamu obufugirangako abali abalwanyi ne batematema obwakabaka bwe nga maze okuba nti battaate abaana be ababiri abali in fact omwana we omu gereka yafatana kubanga azaalibwa mpozi ate ne muganda we yali Zolo yaliko munange ekyamu ku mutwe. Akati no baba tamba kyali bana bato nebiranga bajeno basazeewo bo bennyini beekutulemu bawuli omu nga abeerenga afuna ku kitundu ekya Alexander the Great munnaffe era munemu kutulamu baafuna kibayita ebitundu ebyenjawulo nabo ne bafuka bakabaka ne batongoza obwakabaka bwabwe era nagana ebitundutundu kino ekimanyiddwa nga ku saidi eno ekimanyiddwa nga ekya Misiri etwalibwa Babiloni neekubibwa Abaperusi ne bajja kakati Alexander the Great wajja ofuzi bamaniza n'emikono nga migule kubanga munange mu Misiri alina okuba nti abakubira abasajja bali abali babanza okuba nti bawera obwakabaka bwabwe ne batwala abantu mu Misiri ng'abaddu eri mu Babiloni ne mu Perusi. Munange nekyaddirira kyakuba nti nno eyafuga kyetuyita Misiri n'ebitundu ebiriranyewaawo babayitanga Bataomi oyo yali generaali era okuva n'ateekawo obwakabaka bwe wamayitanga Ptolemaic Empire ne bwebanga butandikiddaawo najja ng'afuga abaana bafuga ye bwafa omwana n'akusikamu mwana bwafa ate omunene addako bwe batyo bakolanga muganda nga tuliriza ate nate ekitundutundu kyakyo ne kiba eky'Abaseucidi nabo ne baranga bano batwala ekitundutundu ekirala era kikiriraanye kiriraanye kino obwakabaka bw'Abateomi akati wetyo beekutulangamu bajjeno bano betwogerako abaali aba Alexander the Great. Akati embeera ng'etasobola kubanga etambula bwetyo nagamba nti n'abamu baafunanga kiyita amaanyi ala baali nga banafu naye wenakujja eri mu Teomi kubanga waliyo betuyita Abayudaaya abaali nga babeera mu bitundutundu ebyo byonna ebimanyiddwa nga ebya Misiri obwakabaka obwo era nga bakkiriza oba bafuuka baddu bakola obuddu balinga abantu abalala bonna jjukira nti obwakabaka obumanyiddwa nga obwanafu ba Egypt oba Misiri bwali bwatwalibwa abasajja bano bonna Abateomi ate n'ekirala bojjukira ne balimu kibayita bali Macedonia ate ngera balimu ne Greek kati buli kimu kye bakolanga kyonna nga baleeta kibayita kalicha zaabwe buwangwa bwabwe nzikiriza yaabwe tebagala kuba nti bamanya. Akati akatuntundu abantu batini nnyo ababeeranga mu Misiri bannaffe n'Abayudaaya babeerenga eyo nga bakkiriza
nga bambasaba mu community zaabwe nti ni bwezityo nga wulya nti nno tulina wano community ez'abayindi nti bagenda ne basaba mu tempo zaabwe kati neeri naye abayudaaya abaali abatini nnyo abaasigalira bwe batyo baakolanga eyo mu Misiri era bano abasajja Abagriiki wamu n'Abamasedoni olwawamba kye bayita Misiri ne betwala n'ekitiibwa kibaddwanga ekya Falaawo kani ng'olaba omusajja mu Greeki wa mu Yonaani kyokka nga ate bamuyita Falaawo ate bamuyita ne kabaka ate era okumwe baali bajooga n'okujooga nga bagenda mu maaso ne bagamba nti nno baali nga bakatonda abatafa era bagenda nga mu maaso muganda nga tuliriza nga wenaga nti nno tempo esinga obungi enyo zonna ezaalingawo baazikyusa ne baziwa bakatonda baabwe be baalinga balina nga basukka mu 12 bakatonda ab'enjawulo akati nno ekyo bwe kyo kyali ku Teomi n'ate obwakabaka obwaddiriraawo obwali ku mulirwano wennyini obwasalamu ekitundutundu eky'Abayudaaya mwe babeera babayita nga Abaseusids bano Abaseusids of course baalinga nabo bagenda mu maaso nga nabo kalica y'emu gye bakulembeza ey'Abagriiki ey'Amasedoni nga baweze ekibayita Abayudaaya abalikuba bino baalinga abayingi nnyo enokusaidia Seleucid okuwanagana okwalingawo wonna nga basirise paka jjojuzi wano gyoli abalamu we bagamba nti ekimala nakatugere nga tukole ki tubere nga tukooye kabaka otuvayo n'atulangira naga nti no tekyagira ddala kulaba ku kibayita yeekaalu nga tusaba naga nno yeekaalu zetwasabirangamu ate baberengamu neye bazikoyamu ebyabwe byo baga nno tebyali hole n'akamu n'akeddagala nti ne ku wotaali kwenyini kwe basaliranga okubayenga bisolo ebyesava esaddaka eri katonda waabwe Abayudaaya bano basajja ne bagikyusa ne balaga okuba nti battirako embizzi so ebintu ebyanyiiza nnyo nga bw'okiwulira that is abaana bano betuga nti nno Abayudaaya byabanyiriza ddala abali wansi w'obwakabaka buno bwa Isirayiri ne bali bwasaana mu biseera ebyo kali nga basigaja singa community ekyo no kyaviirako abasajja bano kuba bagenda mu nsiko obugali katuyekere ne batuba Maccabees abayekera abo Abayudaaya era mune mu kutandika baga ndino okuba tukutulako na fitufunda nfa katuntundu kaffe maybe tuzze obwakabaka bwaffe tubenga tubeera nga twali luli nga kibaga kiri kimu baga kibaita independence nga Abayudaaya tebashaka kuba nti bagenda mu nkwaza abasajja bano kuba mazo kwamba kiraba ndi abasajja bali babi nnyo nga bw'okiwulira akati nno muganda wange gwatuliriza okuva olwo obwakabaka bajja bukyuka bwa Seleucids bano naye nga n'Abayudaaya no bafunye kibayita akatundu kaabwe beekalakaasizza bafuna advantage eriwo nti kabaka we yagendanga okuba nti baluwaana ku saidi eri ng'ewaka basigala bali awo yegeyege kati bakola nga nawono olwensonga nga bali concentrated nnyo mu bibuga kati nga Jerusalem nga mu Juda ne bawamba obutundutundu obwo mu kubuwamba bonyine bagandi no bafuuse ekibayita ki bateeka obwakabaka bwabwe era bayitanga balangira nti omulangira una wangudde nga bagandi kasitana abeera nga munange eseeteredde bulungi nnyo gwe bajja okuba nga bafuula kabaka abeere nga bazza obwakabaka bwabwe beere nga bumeruka mu mbeera bwe zityo akati muganda wange atuuliriza yo enjawukana zange okwanzi zibeerawo ne mu bo bennyininyini mwalimu of course Abayudaaya abaali beekobaana n'Abagriiki nga tebakumanya nga n'obuwangwa bwe bwakyuka nga bakkiriza mu kye bayogera Abagriiki kye boogera bawo kye bagenderamu ekyo no kyanyizanga nnyo ate bano abalala nga bamu bagaana okugamba nti bafuuka bafuuka urban tebakyali loko nti yali loko yali Omuyudaaya oyo era kyali mu nsinzo eri enkadde kalica eri enkadde ennyambala eri enkadde naye gano abaliko abali abagagga abalesooka okufuna ne ku mirimu mune bali bakolagana n'Abagriiki nga n'ennyambala ya Kigriiki enjogera ya Kigriiki n'ensinza nga ya Kigriiki mu mbeera bwe zityo era abannaabwe babalabanga mune abaliddemu kye bayita olukwe munange siikuriisa eyo bano nno abaana okusikira ekibayita eŋŋoma oba musikira ekibayita obwakabaka batandika okuba nti basika bennyini omuguwa kuba tolabanga abavubuka ab'enjawulo abooluganda okwali Aristobulus okwali Hyrcanus ne kwali Antipater abo bonna bagenda okuba nti muno bakola ki bayinza okuba nti basika kibayita omuguwa akati nno kiva nti nno mu biseera biri ebya Maccabi eri abayeekera bano Abayudaaya nga baga okuba nti beekutula Simoni omu ku abatamani abooli Judas yasookera ddala okuba Maccabi okuba omuyeekera yasookera ddala bakola ki yadduse mu Bugriiki okufuna ku buyambi yagenda mu Baroma okufuna ku buyambi obw'Abaroma kati Abaroma ne bakiraba ne balagamba nti no tuli bwakabaka eno ne twagana ffe ku matwale mu bitundu byeyo mu Africa wamu ne mu Asia Minor akati Simoni Maccabi waagendera okufuna obuyambi naye kabaze agenze wafuna obuyambi bajja bamuyambeko era bwe yafa bwe yali ng'avuddewo n'abatabani abaamudira bigere bonna naga nti no tugenda kukola tutya tulina okufuna obuyambi eri ku bantu ab'enjawulo se twagala okuba ntwagala entebe eno era muganda ng'atuuliriza kyana nga oba kibeera bwe kityo mu biseera ebyo
kana abaroma kye bakola kwe kusinikanga abasajja abajja eno abamu kwa bajjeno ne bajja bayambeko bali nga bazza embeera mu nteeko nga bafuna ne kibayita obuganzi. Of course bansika jina maidwa nga Pompe najja jeno Pompe bano bali balwanyi eri mu ggwanga erimaddwa nga mu bakabaka b'Abaroma. Era so basinikanga eno oluusi babatumanga bakolenga expedition zaabwe okugenda okuwamba ebitundu ebyenjawulo bali nga babifuga on behalf of Roma. Akati bano babatuma bajja kusemazinga bajja eno that is mu Asia gye twalisenga kati kale oyinza ogiyitanga Israeli kati weeri bajja okugeza okuba ndi bayamba. Era mu biseera ebyo Pompe kigenda no Pompe yafa wamakuba nti yafa kubanga yattibwa buttibwa naye mu mbeera bwe zityo jukira nti bali banze kuba nti azze okuba nti ayambako oluganda amuyise Aikanas. Akati badi omusajja ono amayiddwa nga Aristobulus bali balwanira obukulembeze w'Abayudaaya n'atwalayo mu Roma ng'omusibe. Era Aikanas n'abeera ng'alondeddwa okubeera high priest ne bamwana ekibayita abantu bamwana ekibayita political authority nga nageti nno abasajja bali ba Luganda naye nga buli omu agamba nti nno asabe bajja bamuyambeko nyenyereze mu ntebe mu mbeera bwekityo. Kakati muganda wange ekyaddirira nga abasajja bano balina ebizibu byabwe waka eri mu Roma nekuba babasindika nga busindisi bajjeno mugende mulwane kimunafuna kyonna etujja kuba tukisobola tukigabana nawe oberenga ofunako alujja kubanga oleste ekitiibwa eri eggwanga obwakabaka omaidanga obw'Abaroma. Akati Pompe getino of course bamuyiya ne bamugjawo kuba bagani n'entawo ze bali maze okuba ne batandikawo zaali zakabinge badde waka banza ofuuka ati kye bawalula ate era ne bamugamba n'omugamba nti noono ayinza okuba y'omu ku abo abayinza okuba ndi bajja ku taking over kubanga baali Baroma. Abaroma wede bazze eno ku saidi basanya Bagriiki n'Abaroma ab'enjawulo bamaanyi nnyo bazze nga machineries bwe bawangula n'ogana basasula bayinza okutwaka ekitundu ekyo mugana wange. Era kye baakola munnaffe atuliza baza okuba ndi bayingirawo kwe kuba ndi batandika bo bennyinnyinnyini okuba nti obutundu bwe bawambanga obutinti bwe butyo baleka okubuteeka bayita emisolo egyo nga bagisindika direct e Roma. Kati obwakabaka bwonna obwakabaka obw'Abayudaaya bali baza okuba bateekawo batandikawo oba bazzaawo butinitini bwe butyo ne beera nga bakkiriza abasajja abayise bajja babayambe okumala obbayamba naye kale ate muli wansi waffe ffe tugenda obbatwalanga mwinanga okuwa omusolo muguwaffe kitegeeza bali bavudde ku bwakabaka buli obwa Greek omaidanga oba Seleucid kati ate bafuuse nate kati protectorate eri wansi w'Abaroma obwakabaka bw'Abaroma. Munnange mu biseera ebyo nga bigambye olwedde olw'omanya okuba nti afudde Pompe Julius Ceasar naye yali amaze okuba nti ayingirawo naye yali alimu kubanga bakola campaign ez'enjawulo naye mulwanyi sinzigu era yalwana ebyaddala ne waabwe ne bamugamba ne batandika okuba nti bamutya eri mu Roma. Era ne bamusuubi ne bagamba waakomawo omusajja oyo naye ayinza n'okufuuka kye baawalula tumuyiye obudde bwonna tunaamugjawo tutya. Neeri mu Misiri naye bali bamutya mu mbeera bwe zityo. Kakati ekyali omuganda ng'atuuliriza Julius Ceasar oyo gwegambako governor general yali general musajja mulambirira amaze okuba nti alwana entalo bamugamba nti nno olekeraawo okulwana ye n'agamba nti akyaga okuba nti alwana bamwekengera n'agamba nti okay kwekengera ggwe ayaka nawe yakubanga otuleeta ebizzi muganda wange atuuliriza. Akati kigambibwa nti ono nga maze okuba nti awamba obutuntu bonna bonna obw'enjawulo bawambye bakoze eki bamuyise waka mugerekerawo okulwana ye agaanye agaana okuga nti kati ke kaseera naye afuukeko omukulembeze alibaletenge kye bayite obwakabaka bwe akyusa kye bayite emmundu agitumiza nate abewaka abawaka Abaroma bennyini naye agakuba nti akulemberamu tugakwani Julius Ceasar. Kakati muganda nga atuuliriza ekyaddirira kyakubanga yatunulya n'agamba waliwo abantu bannansi mu Roma n'obayisibwa bubi bali oppressed tugenda kukola tutya okulaba nti ebyeddala babeera nga bonna bafuna ekibayita ku bwogerero abamu bwamuwagira tebamuwagira abamu nga muga nti nno mugamba mugambako alekulire amagye awumule n'agaana ye kyeyakola naga nti nno nedda abantu ba bulijjo abanyigirizibwa tulina okuba ntubeera eddoboozi lyabwe. Yatwala ekiteeso kye bayitanga senate oba palamenti y'ebiseera ebyo. Palamenti eno
bakola officials bali bagikuta emirundi 2 bonna bagaana abantu bamaze okuwandibwa wagira baga nti abantu kasabe ko bana n'omusajja ayinza okutwala obwakabaka nga tumanyi mpola kati Ceasar ebyaddala wemwe okulaba nti nno obukiiko n'obufuzi obukulembera obagite parliament etandise okubanga erinnyira eddembe ly'abantu neriyo erinnyirira jikali w'amannya amaze okuba nti awangula buli omu mutya awangudde buli ntalo zonna ebitiibwa byonna birina naye nga ekitiibwa kya bwakabaka kyeyakola abakungu bano abaali mu parliament abayinfluensinga okuba nti abantu bafuna ddembe lyabwe ono ennyini n'abagoba Julius Ceasar n'abagamba nti nno mmwe temukyalina kyebakola muve mu ofiisi era n'abajja mu ofiisi ne mu lukiiko nnyini w'eggwanga olubakoko lwatuulanga mu seneti gye bayitanga seneti n'abagobamu munnange ekikuba kino kyeyakola kyateekako kye bayita okutya eri abantu abamu oba abakungu abamu abaali mu seneti era ne bagamba nti nono omusajja kyayagala kiri kimu kyokka bw'otamuggyaawo tuyinza okuba twereeta kanyja mu ngatto bateekako kye bayita okulwana okw'enjawulo abamu nga bagamba tulina okuba tukuuma seneti yaffe agagiyuzayuza abalala bagamba nedda tumuleke abeere nga atereeza ebintu kino kyanyiiza munange bannansi ab'enjawulo abali bamukkiririzaamu naye okuba nti bateekawo kye bayita okwekalakaasa abamu nga bagamba nti no tuwagira Ceasar alaga tetumuwagira akati nga nakutwatuuka mu kye bayita nga 15 Februari omwaka 44 BC Julius Ceasar munnange wamala okuba nga alina amaanyi mayitirivu nnyo entalo ze bataddewo aziwangudde awo ne munda mwennyini mu bwakabaka wa Roma kyeyakola nasooka yerangirira nti afuse dictator for life kitegedde ndika ekiragiro kyawuwa kirina okuba nga kikola mu bwakabaka obwa Roma tanafuuka kabaka jjukira naye nga buli kiragiro kyonna kyenagambe kyawuwa kirina okukola era muganda wange atuuza kitegeeza nti nno balowooza nti nno omusajja zebuzi kubako kyatereeza aye kayaga kubanga munanga afuuka mukulembeze obwakabaka emirembe gyonna era muganda wange yatandika mpolampola oba nakyemalira bwe nalanga okubanga yapointinga abantu ab'enjawulo goberano gwevaawo naga nti alina okubanga azawo kyebayita republic eri free eri abantu bonna nti teri muntu yenna alina kubanga anyigirizibwa nga yali mu buyinza naga nti azze omusajja asa kyogedde ekyo muganda wange kitegeeza nti naya basi munnange ennaku ntono nyo amaze okuba nti alinnya amaze okuyirangirira life dictatorship nga kyayogera kiddibwamu paka bwalifa yavaayo mu lujjudde n'agoba n'agamba nti nno twakyalina kuba nti nno wabeerawo okujaguza yagambuko abasajja abaali bakulembera obwakabaka buno bamuyitanga Mark Antony naye nga teri kuddamu kujaguza ebijaguzo ebyo bakolanga abaroma edda ebyokulaga nti babikola mu makati g'omwezi gwali gwa Februari nti babikolanga ebikujjuko ebyokugoba emizimu emibi n'okulongoosa oba kutukuza ekibuga yabiwera babitanga lopekaria oba lupekaria n'abigobera ddala naga tebijjaddamu kuba tibeerawo era muganda nga atuliza kinamu bakivunulanga avodde obuwangwa obw'abaroma era abantu abamu ne batamuwagirira ddala era naye abo ne bamuwagira era munne mu kaseera ako kennyini ne bagamba nti nno kyaleka kyayagala akubanga era kibayita monake naye ati kigenda kuba nkikola kubanga twali tuli monake oba bwakabaka bwetongodde kakati muganda nga tuliza ne Mark Antony kiga nti naye nti ayinza okuba okuteekawo kino enzikiriza eno oba katugambe okujaguza kuno yakikoze nga yakitandikawo ne point eno munaffe olugambo lwakuba nga luyitingana nti already Julius Ceasar ono yali amaze okuba nti nno ayambala olugoye olw'obwakabaka ng'ayaga kuba nti obudde bwonna afuuka kabaka era ng'atunulidde kibayita engule okuba tegenda kubanga emudda ku mutwe nga buli kimu kyambu nno bwe kiba kyagamba mbu wowai kyalinga ekiwodde nga kabaka tini nnyo okuba ti bamutikkira nti kabaka w'obwakabaka bwa Roma munnange ekyaba kiri bwe kityo akoze kibayita emikwano akoze n'abalabe bayitirivu nnyo obwakabaka yakuba nti abutwala bere mu ttaano ze ebiragiro byawa biri fayino
ate nga bikola ki paka bwalifa kibayitanga dictator for life. Munange abaali abateekateeka okutikkirwa obudde bonna kiga nti nno batanga okuba bakola pulaani olukwe olw'okumujja mu budde lwatandika myaka gya 45 BC masekati awo. Era kigambibwa nti nno wano okwagala abasajja bana bamutta abaga nti bateekawo batu olukwe luno okumutta baali kulutinga Mark Antony. Mu biseera ebyo ono jjukira yali musajja nga y'omu ku abo badministrator abo bwakabaka owabaroma bamulumba ne bamulya ku lukwe naye yagaana munnanga okulabula Ceasar nti omanyi walabaga okuba nti bagenda kuba nti bakutta olukwe. So mu February 1 BC kigamba nti waliwo abaali bekobaanye 6 bonna bali mu kintu kimu kyokka kyakujja balaba batya nga bajjawo Julius Ceasar. Era mugana nga atuliza waliwo n'abali bakozi kibayita akabondo kaabwe coalition kaabwe okuva mu ntale ez'abalukangawo nga zirwana kusaidia Julius Ceasar nabo benyini bali bazo okuba bekutulamu abamu ku abo. Akati bano abeeko baana kiga nti no mwalimu abaali bawagira Pompe ate abalala bali bawagira Ceasar naye okusobola okusaidia eyo nafuna abakulembeze baabwe naga nno bano baga tukutemberamu nate tulabe kiki kinatambula. Era abasinga obungi bano betuyita abeeko baana oba abeeko baanyi bali ba candidates abamu nga bagamba kwadi mune balondebwa okugenda mu high office nga wawulira nti nogunya kwesimbawo n'avaayo mbu alwanirira abantu ba bulijjo eddoboozi benga liwulikika bamutegeere. Nano nabo bali makwandi baagala kuba ndi bakolerera bagende mu seneti mwaka gwa 3 paka nga 41 awo BC. Kakati nanga nno Ceasar yali obudde buna gateekateeka kibayita akalulu okuva 44 BC. Kati baga nno yateekateeka akalulu kano naye nga akalulu akatesitese nga ate konna nga yakateekateeka nga yagala akakuume yagala akakube ate yagala nokawangula. Era mugana nge byava mu kalulu ako byalagira ddala nti byamuwa kibayita ekisa nga dictator eri abantu. Bana Republican bali basomako abali babugumizibwako baga nno amazima gennyini eno teri substitute noyo nabo bali baliwo mu kusooka ddala kuli nti omusajja yalangiridde mu butongole nti ayakuba dictator for life ate waba ategesa akalulu n'akawangula kati goba osuubira ki. Abantu banako okuba ni bavaayo mu Roma abamu nga bannenya kibaita Ceasar abamu bamugamba nti anase okuba owefugabbi tyrant omusajja efugabbi omukulembeze efugabbi. Then abalala ne bagamba nti nno kaseera kali kaze balina okuba ne bafunayo omuntu yenna ali okubeera brutasi waabwe anaabayamba okugjako dictator ono. Owulidde naga kati balina okunoonya ani agenda okubeera omuntu waabwe anaabayamba okugjako dictator. Dictator gwe bogerako ye Julius Ceasar. Munnange ebyaddala abantu abasinga obungi ennyo basooka ne babuuza ku bantu kubanga munewe boga kuyekera webuuza oba olina obuwagizi oba tolina buwagizi. Bakizuula nti nebyaddala mulimu abantu abamu mu Roma abaali tebagaya ddala Ceasar nekibegera mu maaso okuba nti akola. Era kiga nti noono ebimu ku ebyo byeyakolanga yagamba nti abantu abeewola yateekawo kibaita debt policies oba enkola zatekangawo nga yali mu kuba nti afuga nga abeewola bali so friendly oba nga takyabakaluubiriza kwewola ssente. Ekirala bw'olekawo kibayita okwekalakasa kwonna muganda wange nga either bajja kutta oba kusiba. N'avaayo n'akendeeza kibayita n'omusolo ku mmere ey'okulya ey'empeke. Tiyakoma kwekyo muganda nga atuliriza n'agenda nemaaso n'awera olukiiko lw'abaavu olw'abalamuzi abaali nga mu kkooti ezenjawulo bo baliwo okuwolereza baavu n'aziwerera ddala. Nagaa nedda oba tolina ssente kibeere nga kiwedde lwaki ofuna agenda okukulamulira jjula aga okuya omusango ng'oli mwavu. Kyekuba ne ku ekyo n'awera okuddemu okuba akalulu akali open mukuye kampeni mukoze eki nedda n'abiwerera ddala. Nagaa nti nno ye kennyini agenda okuba nga akola kibayita appointments ez'enjawulo nakati nno kyali kitegeeza kyekyo nti eddembe ly'okulonda eri Abaroma bonna yali alimaliza okuba nti alijjawo.
munene wankubadde nga abamu amawulire gana gokulya mu kusiza olukwe gana kubanga ali ekinga mpola mpola baga tino omuteesa babiri mugenda okukiwuya mugana nga tuliza nga waliwo ate abakisatuludde edda akati kigambibwa nti Ceasar yawulirako nti bayagala okuba ndi bamugjawo era kiyakola n'agoba bakumi bonna bamuliko n'agaana okuba nga afuna escort okubeera bodyguard we nga bali maze okuba bamutegeeza agano kati omanyi ogenda okukola tugenda kuwa bodyguard akati naga seraga bodyguard oba naga yeetaga basirikale be berenga ate bakola kampeni z'enjawulo aberenga gaze ekyetu obwakabaka munnange era teekateeka okuba nti alumba kibayita empire oba wakakomayiddanga oba oba Parthian empire. Eno Parthian empire twogera ku Parthian empire bwakabaka kati wetwogera olunaku lwaliro budde mu kitundutundu ekimanyiddwanga ekya Irani era nga bali amu ku abo Abayudaaya bali abaafuna endowooza ne bayingira mu nzikiriza wamu n'obuwangwa Abayudaaya abaalingawo betuyita modern Jews. Kakati abo bali bakola nga era gano bakabaka bali bafomiza obukaka obw'enjawulo kaneno empire n'obwete bweri kati ono Julius Ceasar agati alina okuba nti alumba aberenga agikuba ebirenga edda ku saidi ye ng'ebeera efuuka ki ebeera Africa Roman Empire oba Roman Republic mune mu kiseera ekyo. Kakati amawulire gatuuka nti nno pulaani y'okutta omusajja ono yategerekese abamu baasasika meeting yatuula nga 15 emuli gwe 15 nga tanakuba nga ava mu Roma okwolekera eri mu Perth oba mu Irani bwakabaka obupati abulumba era mu kutuula bati mu meeting baasalawo nti ekifo ekinaaba ekirungi ennyo ew'okuba basooka batemuliramu nti mu kutemula okwo kulekenga jese ebyobufuzi then bajjo byonna kibayita nti kibadde ki baga nti yingo bwandi mizannyo either kwiza wa mu kalulu oba kale bamukwatiye mu kuluguudo ng'atambula bamuttira eyo agali bano munanga beeko baana ebyaddala bone bagamba bajja kuba buli omu nga amaze okuba nga kwade kisi kye ku meeting gye banaatuulamu nga tanakuba nga ayolekera okuba nti agenda okuba nga atabaala ne beera okuba munanga omubaga tuno affe tuli stede kati tujja kujja mu meeting mu lukiiko oluyitiddwa seneti nga buli omu alina ekisoo kye bw'anaatulema at least awo nga atuga nti agenze kulya nkoko ye munina kuzomeza ali 15 omwezi gwali gwa kusatu munnange mu kaseera kenyini ku lunaku olwennyini kiga nti abakiise bano batuula ebifo byabwe mu lukiiko olukulu bere nga bateesa baikyo ekigenda maaso babuli ebigambo ebimu ku stories ez'enjawulo ng'ezimu ziwaana Julius Ceasar ate nate tezimwayira ddala era ne bawunya n'okuwulya amawulire agamu nga bagamba nti nno Ceasar bali babadde n'omulabula nti waliwo olukwe olw'okuba nti bamutta mugana ng'atuliza kigambibwa nti nno Ceasar aba atudde ali mu kuwuliriza abakungu abamu abali mu lukiiko lwennyini mu biseera ebyo mu lukiiko mwalimu n'ekibumbe ekya Pompey yali generaali eyafa gwe batta abamu kwamuna nga baali abazira ba Roma akati waliwo n'entebe nga ya gold yonna ya zaabu sitatweni weekomera ddala kigamba nti naawo Julius Ceasar yali nga atudde mu ntebe eya zaabu abasajja abeeko baana amaze okuba ne bayingirawo ne bamulumba n'ebiso munnange n'emisongola nkuyege mugana wange abasajja basukka mu 6 ne bakwetooloola mutudde mu seneti oba ogenda kukola otya oba olina woonoddukira oba nedda mugana nga ekyaddirira olwamwetoola n'ebiso bajja ebiso byabwe bamaze okuba ne bayingira nabyo byonna byonna naga nno ekijja kijje fekatufuke ba Brutus munatubye kyekyakola kyekyaliwo mugana kiga nti yafumitibwa emirundi 23 era munnange n'ebisobire ebyakabi ebyali ebyogi ebyekitalo tebyamulekera bulamu Yesu nabiranga naye munnange bwatyo bwatemuddwa bwatyo bwakoze ki bwatemuddwa oluvannyuma n'okutemulwa kwe bano abatema kye bakola ne bawamba ekibuga bawambi kibaza okuta dictator ne bawamba ekibuga ne bamutuntunu obuliranye babuwamba bwonna then ne bayita mangu okuŋŋaana olwa bonna
balinga bafuna kibeta forum balabeddala kibakoze abantu bakisiimye ote bakisiimye bagenda Ceasar afudde abantu bali banagamba reaction yabwe nebeera etya munange abamu tebasobola na kumatiza abamu kwa bali bakirize nnyo mu Ceasar nga lieutenant amayiddwa nga Lepidus ono lieutenant munene mu bwakabaka bwani oba mu dictatorship ya Ceasar ono yakwata n'amajege n'agajja ku kizinga kimayiddwa nga Attibwa n'agaleeta mu kibuga makati benga bakuuma emirembe benga bagamba nti ate ani asse mukama waffe mwa munanga tuliza omusajja yali addukanya ebya administration Mark Antony kiga nti no ono yine yawona okufa okuttibwa era wawona okuttibwa bwati nenkwadenga we yali mu senate ya mu lukiiko ayinza okweta jja kuba nti awona nenga vana agamba nno Ceasar ebyeddala teri musajja teri mukulembeze mubi nenga nga abeeko baana banaso okuba nti bo bakola bino nyana vana nange n'agamba naye abeeko banye ne bamutta tebagenda kubanga bakola ki bavunaniwa oba babonerezebwa kyebakola munnafe atuliriza kwe kulanga mu lujjudde eri abantu nti nno Ceasar agenda kuziikibwa nga omukungu baga kwa provinga amaziika ge munene olumbe lwe bakuma olumbe era ku lumbe lwennyini olwo Mark Antony kwe kuvaayo naga nti nabamu kyebayita abamu kwa abamutta abatta Ceasar ensi tebaagala wakyogera bwati omunafu atuuza ku lumbe lwennyini abantu beekyanga ne beesula mu kyebayita julume naye ngobandi beekalakaasiza ddala okwekalakaasa kwagenderera okumala emyezi 3 n'omusobyo egimu era mu kaseera kennyini ako bano bennyini abeeko bano okutta n'abatta ne badduka okuva mu kibuga ne bagendera ddala olw'ensonga nti Mark Antony yalina okubanga munanga banyigiriza okulaga abantu nti beddala kabaka ono omusajja Julius Ceasar tebasse mutte kakati nno omuganda ng'atuuliriza nga Julius Ceasar amazeeyo okuttibwa ekyaddirira jjukira nti yali amaze okuba nti awamba ebitundu ebyenjawulo naye omuntu yenna nga amaze okuba nti akuwambye oli mu nkwawaze bawulira nti omaze okuba ng'ofa ki ekiddirira awo oba olina okuba nti bwerwanako obutabanko bwatandika n'okwekalakaasa mu bitundu ebyenjawulo ne benna Roma yalinanga influence nga kugasa n'ekitundu kimayiddwa nga ekya Judea eno abayudaaya gye baalinga batudde era nno waalingayo omusajja omuyitanga Antipeta abamu ku abaali abakulembeze naye yattibwa mwana mu 3 BCE ne kabaka w'abannafu amayiddwa nga Abanabati era amayiddwa nga Maruchus asookera ddala ono kiga nti nno yawa enguzi obusajja obwali buweereza omusajja amayiddwa nga Hyrcanus omuweereza ebyokunywa bwe yayisaamu ennyini n'abuga nti bateeka obutwa ne batta Antipeta ono naye abatabani ba Antipeta kye baakola bo basigalamu ne bakyakontrolinga Judea era nga kitabwe yamaze okuba nti afudde awedde weza obutwa awo ne baga balina okuba batwala ekituntundu ekyo mu maaso oba obukulembeze bwa Yudaaya mu maaso mpola mpola Julius Ceasar yamaze okuba nti afa muganda nga atuuliriza twalina omusajja omuroma generaali omulambirira bamuyitanga Quintus Labienus ono yali ambassador eri mu bannafu amayiddwa nga Abapatian ono Julius Ceasar yagenda okuba nti balwana naga nti nekitundu ekyo Abapatian bano betwogerako bali basajja nga balunzi abayita bapani era nga tribe yaabwe oba eggwanga lyabwe eryo eryabapani bamu kwa bali bagavana biseera ebyo bali babo bagavana nga obwakabaka bukyaliwo bwa Seleucid tunakuba ndi busasika bali babeeranga maserengeta ga ennyanja mayiddwa nga Caspian era eyo gye bafunye kye bayita obwetwaze bwabwe okuva mu empire of Seleucid ne batandikawo kye bayita ka empire kwabwe olunaku lero gizo giyita Irani naye nga bali Bayudaaya binyina bateekako akantu ako akamondo kaabwako oba obwakabaka butiniti bwe butyo kiga nti nno bano nno abamu ku abo bali basayidinze ne Brutus bano abatta Ceasar yennyini naddala mu ntalo ez'enjawulo ezabiringawo kye bayita ez'okwenunula naye abamu baga maaso ne bakola kini ne bawangulibwa so mu kuwangulibwa abamu beegatta ku bano abajja okuva mu ba Ceasar era kigenda okugambibwa nti nno ne territories ezaaliwo ez'Abaroma olwabya Ceasar amaze okuba nti afa nabo ne beekyanga naye okuba nti bazirumba bali nga bazikuba bali nga at least buli omu naye afuna kye bayita that is agoba bamaze okuba nti babagoba edda
kati amaje agawa party oba bayita Partian army gasala omugogo gw'eddwanga Euphrates wamupozi ne BNS era ne gasomola okubanga goge nyini governor gapereza omusajja w'eddwanga Mark Antony wamu n'amajege agagetodde Syria ntino babayambeko batukize kigenera kyabwe Abapatiani abambe kutulamu amajege kutulamu agamu wansi w'omusajja w'eddwanga Pakoras yani bagina maso ne bawamba ekiro kimedwanga ekya Levante tuwa ku majago galimu Abayudaaya jukira nagambedda ne bali bagambe ntino bali bavudde ku mulamwa nga tebakkiza nnyo mu nkola eri ey'ekikadde bagane obatambula n'ensi empya yite nga modern Israeli oba modern Bayudaaya kati misere mugana nga tuliriza ku kasaidi eri Abayudaaya bali bagenda mu maaso okwana bakulembera Antigonus abali nga mu Judea eri mu Jerusalem nga balina okwana bawa kibaita omusoro eri mu Roma bakwe musajja ono kyebakola bawulira nti Partius yali erumbye Syria nerumba ne Palestine kakati naga nti Abayudaaya bano naga nti banafa balumbye eyo naffe obudde bonna tujja kubayambako tubenga naffe tusokuba tukola ki tubayamba yiko baliva mu nyumba emayidwanga ey'Amakabiani bali abali abayekera era kyebakola nabo ne bazuukuka ne bagoba buli kiisi Omuyudaaya yenayina yali yeyisanga papeti nga bamukozesa bukozesa okuba nti atukiza emirimu gy'abali abaki Abaroma n'Abagriiki nabo bamugoba munange otene lutandikira ddala nagenda olwatandika abawulidde Ceasar amaze okuba nti afa kati buli province yonna yonene gyanzo okuba nti awamba erina okudda mikono y'abasajja bano otolo lwaliwo wakati w'abantu ababulijjo wamu n'Abaroma era mugana nga tuliza ne batandika mpola mpola nga bayita muno Antigonus era ekyadirira Antigonus nemuteeka ku ntebe Abapatiani bennyini Abaroma beeri nemuteeka ku ntebe naga nti ogira obeerako wamma twalija kuba nti akujjako naga nti Abayudaaya bonna abagenda ebekubanyena bali tujja kubatta singa tebavuddeyo kuba ndi batwegattako ebanga okuba ne bali joyisinga basanyuka olw'okuba nti bazizzawo kibaita obwakabaka bwabwe kati obaidwanga obwa Hasmonean mulayini oba limaze okuba nti buzaawa w'Abamakabi ava kuba nti beekalakaasa era ne bagamba nti kekaseera kati okuba nti bafuna kibaita independence yaabwe gye bali balwanirira ow'edda ey'Abayudaaya munnange biseera ekyo omusajja bayitanga Faso wamu ne Hyrcanus owokubiri bano bali batabani jukira kyebakola ne bagenda ku embassy ya Partian okutuuka yeeyo ate ekyewunyisa Partian ne babakwata kakati Antigonus yakola yaliwo naye mu kaseera kennyini ako bagati ate owulire nti bamukutte bakutta abaana bano kyeyakola n'akwata omusajja ne gwamaze okuba bakwata Hyrcanus n'amusalako okutu omusalako okutu jiko bamugambe nti Hyrcanus ono ye high priest era uganda ngejo kisazo okutu tokyali suitable kati kubanga oli high priest ow'Abayudaaya achi yakola nono omuyidwanga Faseo namugwana ne bamutta nga bano bayinza okclaiminga kibayita entebe ate nga bali bennyini obakkiririzaamu nga bali Bayudaaya Antigonus yakola muganda nga atuliriza nengane bagati no nagana ino already enyale ennyini bali omutanga Matatayas bali bennyini Bamakabi abatandika ava mu nyumba emayidwanga ey'Amakabis ey'Abayuda abayekera bennyini Abayudaaya bagati no bo balina okubasiga ku nnono zaabwe ezedda Katonda z'abakkiririzaamu akati wano Antigonus yakola nafuna nga maze okuba nti ajjawo bali abaana bali basikidde eŋŋoma abali badde balejaga okuba bagisikira nayewe ebitiibwa mirundi ebiri ekitiibwa kya kabaka n'ekitiibwa ekya high priest omukulembeze ate ow'ennono n'omukulembeze ow'enzikiriza okumala emyaka 3 mirambirira era ono mugana nga atuliza teyagibwako n'akamu n'akeddagala newankubadde ng'ate waliwo abalabe abaali bayitiridde ennyo okuva eri mu bwakabaka buli omayiddwanga obw'Abaroma mu biseera ebyo kakati nno ekyo nikuba kibeerawo bwe kityo balanse n'okudda kati engulu baga kibayita ki kwanamusingani kati Abayudaaya bafunye obwakabaka nate obulala obugenda okuba nga buzzeewo nga kibaga kiri kimu bazzeewo enkola yaabwe enzikiriza yaabwe gye baalimu sasa nti Abayudaaya bennyini batandika okuba nti ebyaddala bafuna kye baakola ekyamakulu kati bawulira Ceasar afudde Ceasar bw'afa ani amulya mbigere Abaroma bagamba naye tugenda kukola tutya kubanga twetaaga ettwale lino eryawa
eyena okusemazinga Africa neri mu Asia tweraga amatwala ago kubanga Julius Ceasar yali ebeddala agatuwadde gali wansi waffe gali mu control waffe yaffe nga ne kibayita omusolo nga baguwaffe eno batunatunulawo Mark Antony omukwaba kagezi munnyo abeeri Roma atunatunula agatugenda kukola tutya jukira wali already biyita bano abayudaaya bebaga abayudaaya bali abalongooseemu nga bakolagana nabaki bakolagana n'abaroma abakolagana n'abagriiki nakati mugana nga atuliriza mu biseera ebyo abamu kwabo batunula bagamba nti nno mu nnyumba yabatuyita bano ba Maccabees amaze okuba nti beeyawula tugwa kutunulyeyo ani abadde ku saidi yaffe nnyo tajja kuba ng'atemu nange atunyigiriza naga tunule bwe tutyo mune mu biseera ebyo waliyo omusajja abamu kwabo abaali badduse ng'ati Gonasi amaze okuba nti yeerangirira ku bwakabaka bamuyitanga Kerode Mark Antony aga nti omusajja gyali eri tusobola omukozesa maaso bino kubanga byaffe tuli mugamba okutunda eri abantu bakyogere batyo komusa wabo munnaffe alimu musaigo w'ekiwidaaya nagana ajja tukolera ono singa tuba tumudesignatinze nga kabaka w'abayudaaya jikabedda mu biseera ebyo bali mu kunonya ni kabaka anti Gonasi amaze okuba nti ye yeetikkira baga nti n'oganda ojja kwetikira tujja kuyiya tulabiteekako faani owaffe batulidde munanga omwana oba omusajja amanyiddwa nga Kerode mugana ng'atuwuliriza bamaze omukubamu kibayita torch senate etuula Mark Antony ayita senate mu Roma naga nti nno bwetulonda omusajja ono egera kuba advantage yaffe nnyo eri bali abapatian abakuba ndi batulumba naye satufuula Kerode kabaka fe tumuwa kibayita obululu bwaffe mu senate wano ne tumuwa obuyambi ne tubeera mabega we kkiriza obagaana agenda kuba kabaka wa Roma ate ng'era kabaka w'Abayudaaya ninga nena bikola aliwa ali mu backing yaffe fe tulinga abafuga mugaye kyekyadia mukasera kanyini ako obude watuyitako nga bulijjo tusinkane na tunakodako program kwa manyira bwetyo tamudde omulangira kale mkigange be bulungi mweraba